Alan Tonics. But then, of course, I'm liking the fact that we are getting professional. And to me, you know, craft is money, it's business. Kola craft, no kola, it's business. So to the kumuleme go kwantu muntu afulumya luyimba lumurumu nagamba akamba kubeye nnyimba mugule album using every so ne tonic search cause onako lwaliro afulumiza EP extended play nyimba ze zonna mulimu shiba ayingyeko ne shiba ebayiza waba yimbi EP bagita extended play extended play temuntu swaza oyinzo gamba EP So yeah, it was a good event. But they actually get to far right now. It's still even underway. The chagena maso. Na ye tufunya mugiso kogera ko netonics. Emukubyala konyeko byebya uma. Ochimanyi bulungi nyo. Yali mukuba secretary president. Yes, myo kuba secretary. Ye ne Khalifa ne fina masanyalaze no mukunja. Fina takuwa bukulembeze. Akatalawo tonics obusungu wabolekeza. Watu mubuziza kucha yesterday that disappointing moment where elections of had to be postponed in the midst of going on. Zabade chagenda maso just a candidate najja naba challenging bimukola bichamu temukola bichamu yes, and the mere kind of provokes you to stop the election and they had to I know so he had to comment on that matter na ye chagambye artists abata Charlina na music bebali okulabya abayimbe nako befuda abagalo bani abatalina music babadayogerako of course fina mwali mwa ayinayo hit na fina no kubenyimba bana bakulemedde ayino kuba hit ache kiruma abayimbi you want to take control of the artists of their art let them take charge of themselves so yalo was a noyo malpractice yabadde mu kulonda bana abayimbi bano abatalina wa bayita ba mafia ba mafia bagalo okubaka mulamu so he has gone knuckles with them ngataswara nako so let's listen to his submission tulabinembera bwebadde let's go big champion all Tonics please give me a round of applause give me a round of applause for Roxy Julia, como no te Julia, en no haga nada make me Julia, como no te Julia, si campo la noche más, mane no lo dices, ya show me si mami, so let the chance, that the money in your way, allow that your body, baby, that the money in your way, yes, album bajita awo eriko ennyimba 15 eriko kolabo mukaaga eriko ba producer wanga musanvu munana nga nange ontaddemu yes yeah so kati tuli ku listening party basically to invite them aba media couple of DJs industry stakeholders okuwulirizaamu mu album nga tetunagita kati guno gwegenda kuba omulundi ogusooka abantu okuwuliriza mu nnyimba zino ze twakoze ennyimba zintwalidde almost myaka 2 kitundu zicompilinga ng'otaddemu lockdown emyaka 2 gya lockdown and before mpola and finally budde bwatuuse nti ekintu kiri ready okujjula era nsuubira nnyo nsaba nnyo nti bafaani kyemanyi bajja kunyumirwa kubanga waliwo ebyakabi buno obululu bwa positions nga bacandidates babatera okwogera naddala ba incumbents teguliko musaala it is okolera bulungi bwa industry is unfortunate that ekintu ekitaliko musaala kyokolera bulungi bwa industry nti abantu ate balina okugenda mu banka abamu beewole sente okufandinga obululu where okola bulungi bwaki bwa industry so that politicization is unfortunate. I think ekintu ekibi ekisinza okutuukawo nti politicization definitely nga bwe nayogera mu debate egenda kuleetawo okwawukana kasita muyingiddemu ebyobukulembeze ate ze ngamba egenda oleeta division wakiri eveewo kubanga tuyimbidde emyaka tewaali naye tekyenda we did not prevent the industry from growing. Was formed for collective bargaining kulwanirira abayimbi okusobola okufuna mu talanta yaabwe naye kati bano ababaddewo tebalwanirira abayimbi kufuna mu talanta yaabwe babalirira simanyi kusabiriza simanyi kulobinga babawe sente bazigabane bazirye nezende ze bawa
tulaba parliament ababuza accountability teriiwo kati ebyo byebiki kati uma bagifuuse just kintu kyakukozesa kukuba ssente akateegasa ki omuyimbi ali mu haso ya bulijjo talina kyafunamu. So what's the point? So me I say, first of all, in elections the drag is on for too long. Nti waliwo abantu abeesimbyewo tebakyali mu industry tebakyayimba balina obudde bw'okumala emyezi n'emyezi nga bali mu ebyo wololo naye kati tulina ebintu by'okukola tusobola kumala myezi 4 muli mu bululu bwa umma ekyo era banange ekyo nakitegende kubanga bagamba system eri down nange nkuba kasese nkuba lira nga bakyalonda kandi ngamba bali kulonda batya ate nekyo ekyasinza okubaako obuzibu nti abantu baagala nkyukakyuka naye kati bw'okuba obululu ate komiti yonna eyaliko enkadde gye baakowa nga yekomyewo kati sosola manya eyo registro erina okulongoosebwa ki ekifuula omuyimbi criteria ki gy'okoberera ogamba nti ono omuyimbi mutuufu ekyaddala ono si muyimbi so mukyalimu ebyokugolola bingi nnyo so maaso ku lutimbe katulinde ekiddako of course tuli kudiscussinga ekikulu kufuna kuwa abantu kyebaagala kyekikulu so let's hope nti empya one day eneevayo otherwise kutira nnyo bambi mu bulungi abakulembeze ababaddewo olabanga abantu tebakwagala kite for the sake of the industry or for the sake of umma toyonoona umma yonna because of one person or two people so I think the fact is ekintu kiri ku bakulembeze abakadde that's the issue nti abantu babakooye naye bo balemeddeko kati awo tutuuse nti either choose umma versus abakulembeze abakadde kubanga kyetugamba tusobola kukaka abantu ebintu bye bataagala so kati abantu beekalase bagambye obululu no bino si bye twalonze byotuwadde so of course baba tebalina option okujja kugamba kati abantu beekalase ne bagamba tebalonze ebyo ate onoobakako omukulembeze gwe bataagala kinga okubanga weekaka ku mukazi nga takwagala bifuuka bya mpaka si bya kifuba so nze nga mu bulungi ng'oyagaliza industry eddala nze bwe neesimbawo ne mugamba temunjagala nga njagaliza industry ngamba kitsoke wabaawo omuntu asobola kubanga nange ndi mu industry njagala kiyamba industry kubanga nange nfunamu ozibu tulina nti tulina abantu abali mu kulembeza nga tebakyali mu industry nti enkyukakyuka mu industry ne bwetuukako bayinza obutabayamba kinene kubanga tebakyayimba abamu so kati bali awo nga just mulimu gwa office gwe batunulira ate enkola eyo tesobola tuyamba mu industry so simanyi what the future holds naye nze ndaba nti bine bwe bagenderera nga bakiremerako like this abakulembeze baagala kubeera mu buyinza bakozesa bukodyo bwonna bajja sigala mu umma bokka. Okay. Now feasibility study shows ebyaddala fiina ave mu kintu kino bamulemeddeko nnyo fiina especially fiina. Are you taking this a majority opinion or something? No, I mean what you write a sample research we've tested, we've researched waliwo agamba sindi no yaddeko. I don't know why people have problem with but you know omukulembeze buli wakola obulungi abasinga bamuwalana. If you don't have features, then you actually do no, nothing. but I think it makes sense. Maybe your work is not. That is why it's called democracy. It makes sense. No kolera abantu nga bakwagala. That's what democracy means. So omanyi tekisobola kuba ku muntu omu ne babeera babiri nafuuka basatu babeera bana. Nenda Sindi bamuwalana naye at least ayinayo abalina sympathy vote. Nti no wakiri kati. But fiina yesterday twabadde ne Michael. You had his submission. Michael agamba ye chief wa mafia. Chief wa mafia ye gundi ge makage gwe mulimu gwe ye jajjawe kwegamba it's the alpha and omega. What are the umma? Because she's loving it. She's loving her job and she's loving what she's doing. No, but this is not a job. This is where we're getting it from. This is not a job. This is service. Then she's providing. Tash. We're not turekanga ne tukola. Muwala na nnyo. Okay, oh my God.